The Kabaka of Buganda, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, has turned 67 today, 2022. We give thanks to God for the protection that He has accorded our King and for the many victories that have been registered in those years. As I informed you on Monday, the 11th of April 2022, the Kabaka is still in Europe. When he returns, we shall announce the arrangements for the official celebration of his birthday. Today, members of the royal family have organized private prayers at Namirembe Cathedral. We join them in giving thanks to God for the Kabaka's life, and we pray that He continues to protect him as he reigns over the Kingdom of Buganda. The 67 years of Kabaka's life have brought us joy, and we are proud of the many milestones that have been witnessed in those years. Kabaka Mutebi returned from exile when he was 31, and he was crowned when he was 38. By the time he has turned 67, a lot of changes have taken place in the kingdom. We do experience challenges now and again, but the positive developments have also been numerous. The challenges should not make us apathetic. Instead, we celebrate because the custodian of our value systems, the Kabaka, reigns, and a number of Buganda's programs are moving forward. We mark the Kabaka's birthday as we evaluate the conditions, especially those related to development, that the people live in. The true meaning of the Kabaka's birthday shall be realized when we embrace the guidelines that the Kabaka issues to us from time to time regarding our social and economic well-being, as well as the political environment. Regarding health, we should avoid contracting the HIV/AIDS virus, and we should go for vaccinations against COVID-19. With regard to education, we should continue taking children to school. With regard to poverty alleviation, we should embrace a Mwanterimba initiative, that is coffee farming, growing of matoke, and practicing animal husbandry. The youth should take advantage of all the opportunities available and adopt positive work ethics. We should continually respect human rights for all. The Kabaka's birthday should rekindle in us the quality of being innovative, hardworking, transparent, and having passion for all we do. That's the way we shall reposition the kingdom at the helm of social and economic well-being of the people of Buganda, with her people enjoying their freedoms and rights. Okuza Buganda Kuntiko. I congratulate the Kabaka upon his 67th birthday. Once again, I extend our thanks to God for the Kabaka's life and for all the victories He has enabled us to realize during this time. Ssabasajja Kabaka Awangaale Kanenkumbi Kubega. Kyekyo mwasize mutya Bulaaya Ssaalongo Kigundu wano nga bulijjo oyo abadde Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nga ye Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda abadde atubuuliramu mu bimpi byafaayo bya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II awezezza emyaka 67 olwaleero, era naffe wano ku agafa mu bwengula tuyozaayoza ssebuufu bwangu olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno, ate era tusaba Mukama ayongere okumutukuumira. Ayogedde ku by'emmwanyi, kulima emmwanyi naki ng'ebimu ebigenda okuzza mu Bwakabaka ku ntikko oba Buganda ku ntikko. Era wano mu masekati ga America nze nina interest ey'okulaba nga tugenda
naffe tugatta ku maanyi agagenda mu kubuzza obwakabaka ku ntikko Buganda ku ntikko nga tweyambisa tekinologiya. Njagala mbazanyireyo akatambi wano katini katujjukize omulundi ogwasembayo twatuuza olukiiko olwa Buganda bumu wano twatuuza mu Bwengula. Gyegimu ku mitwe emikulu gye twali tutunulidde nga tugamba nti okusoomoozebwa okw'ebyuma bikalimagezi, era Oweekitiibwa Kawaase yayogera bw'ati. Nsanyufu okuba nti nsobodde okwegatta ku lukiiko luno olwa Buganda lumu North America. Naweereddwa omutwe ogw'okwogerako naye nga sinagugendamu. Amanya gange nze Twaha Kigongo Kawaase nga ndi mumyuka wa Katikkiro asooka nga nvunaanyizibwa ku nzikanya ebirimu Bwakabaka bwa Buganda bwonna, tekinologiya wamu n'obuyiiya, era nga nze nkwasizaako Kamalabi yonna obwerufu, ensonga y'obwerufu Bwakabaka bwa Buganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti mwatulowoozaako era ne mumpa omutwe ogugamba nti tweyambisiza tutya tekinologiya ng'enkola oba omukutu ogunazza Buganda ku ntikko, as a vessel or a tool to take Buganda to the summit, to the helm of activities. Nolwekyo ogwo omutwe gwe nasinzidde okuteekateeka bye njogerako. Buganda ku ntikko kusooka kitegeeza ki? Buganda ku ntikko kitegeeza okuba nti kyekirooto kyaffe nti Buganda twagala Buganda eri ku ntikko ya buli kintu, eri ku ntikko mu byobulamu, eri ku ntikko mu byenjigiriza, eri ku ntikko mu mbeera z'abantu, eri ku ntikko mu nnono zaffe okulaba nti tutambula bulungi. Ekyo nno kituukako ogenda ku ntikko tuyita mu ssemasonga 5, era nga ssemasonga ezo ze twasinziirako ne tuteekateeka bulungi namutaayika gwe tuyita strategic plan, namutaayika okuva 2018 kutuukira ddala 2023. Namutaayika oyo alina ebiruubirirwa, ebigendererwa nga byonna byesigamye okulaba nti tutwala Buganda eno ku ntikko. Ssemasonga esooka yakunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo. Kyekisooka ekyo oba tosobola kukikola Obwakabaka tebubeerawo. Olwekyo byonna bye tukola tusinziira mu ssemasonga eyo. Eyokubiri eriya gavana buyinza mu federo. Nja kuba mbalaga ssemasonga ziriwa tekinologiya mwasinge okusobola okutwala Buganda eno ku ntikko. Eyokubiri ya kugabana buyinza mu federo, nkola ya federo era mubimanyi bulungi. Eyokusatu okukuuma ettaka ebyaffe wamu n'okunyweza ensalo za Buganda zonna gye ziyita. Ate ennaku zino mukimanyi bulungi nti nammwe mwenna abatuuliriza abali ebweru wa Uganda, Ssabasajja Kabaka agenda asiima ne tuba nga tufuna amasaza amalala ebweru wa Uganda. Ssemasonga eyokuna tulina okukola obutaweera okulaba nga tuddaabulula ebyenfuna bya Buganda, tulina okukola obutaweera okulaba nga tuzza embeera z'abantu ba Buganda waggulu, bulamu bwabwe bwa bulijjo mu byenfuna, ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu. N'eyokutaano eri kunyweza bumu, tunyweza tutya obumu bwaffe. Akati mu ezo ssemasonga zonna bwe tusuubira okuyita okulaba nga Buganda eno egenda ku ntikko. Ejja kgenda ku ntikko nga tunywezeza ssemasonga ezo. Kati tekinologiya ayingiramu wa? Tekinologiya tuli mu kyasa ky'oyinza okuyita ekya digito, oba kiyite nti twasenvula ne tuva mu industrial revolution ne tudda mu digital revolution. Kati no kitegeeza nti abanaalya ensi eno mu kaseera kano bateeka okuba nga bye banaakola byonna byesigamye nnyo ku tekinologiya.
naffe mu bwakabaka bwa Buganda tusigadde mabega tuli awo naffe tusimbye ekinyusi. Bwe nagambye ku Ssemasonga zonna ziri okutaasa okunyweza Namulondo okukuuma ebyaffe wamu n'enkola ya federo nga bwe nziyiseemu. Akati bw'otuuka ku Ssemasonga ey'okusatu ey'okukuuma ettaka ebyaffe n'ensalo zaffe, awo tekinologiya omulaba butereevu. Obwakabaka bwa Buganda bulina ekitongole kyaffe, Ssabasajja Kabaka ekitongole kye ekya Buganda Land Board. Ekitongole ekyo kusooka byonna kyekikkwataganako ku ttaka, ettaka lyonna eryaffe erya Buganda n'erya Ssabasajja Kabaka mayiro 305 ne mayiro 9, ebyo byonna ekitongole ekyo. Tekinologiya tumukozesa tutya mu kukuuma ettaka n'ebyaffe? Tekinologiya bw'ogenda mu Buganda Land Board balina enkola gye tukozesa kati eya GPS oba Land Survey Technology. Atunuulira ddala ensalo zaffe twatambula ne tuva mu kuba nti twasimbanga empaanyi, naye kati empaanyi tuzisimba nga tumaze okukozesa ddala tekinologiya ow'omulembe alagira ddala olusalosalo lw'ettaka lyaffe we luli nga bamuyita GPS oba Land Survey Technology. Bwe tumala okupima ensalo, tekinologiya tumweyambisizza nnyo mu Buganda Land Board okulaba nti baleeta tulinayo enkola gye tuyita electronic card, BLB electronic card. Kaadi eno omala okumanya ettaka ly'abantu gye liyita, ettaka lya Buganda gye liyita, etereka byonna ebikwata ku ttaka. Mujjukira bulungi nti twalinawo wano ko Kasambula w'omuliro ogwayokya Bulange, oba baayokya bakigenderedde oba tebakigenderera. Twalinawo era okulumbibwa kw'Olubiri nga 24 omwezi ogwokutaano 1966, Olubiri baalulumba ne bookya ebintu byaffe. Naye kati tekinologiya tumweyambisizza okulaba nti ensonga zaffe ez'ettaka zeeyongedde okunywezebwa, era bwe zigenda ku kaadi eyo tetukyabitereka mu biwandiiko bye bayita hard copies. Soft copy zaabyo, which is tekinologiya, ziterekebwa wano ku nsi ze tumanyi wano ku lukalu wano ku nsi, ate ne mu bire kiyite cloud saving. Nolwekyo oyinza okujja gwe n'otatankanya ebyuma byaffe wano ku nsi n'olowooza nti ebyuma byaffe bikalimagezi obiyingiddemu obitatankanyizza olwo tukomezza ku nsonga zaffe ezikwatagana ku ttaka. Nedda, tulina backup, tulina okuba nti ebintu byaffe byonna ate kati ne mu bire tuterekayo nga tweyambisa enkola ya tekinologiya. Bwatyo Engineer Kawaase, emboozi mpanvu era bw'oba oyagala ogiwuliza yonna nja kulagirira nti genda mu kibanja kyaffe ekya Buganda Women North American Convention Publicity Team. Link nja kugibaweereza oluvannyuma, oba genda bugenzi kwa Agafa mu Bwengula ne emboozi yonna ngenda kugiteekayo. Bw'ogenda mu Facebook, bw'ogenda mu Twitter, bw'ogenda mu YouTube, wandikamu nti tukikube. Kiwandike nga bw'okiwulira ojja kuba otutuuseeko. Agamba nti ebintu babitereka mu bire, nze ngamba nti mu Bwengula, kuba byonna mwe tusinziira mu bituddukanyiza era mu bitubitereka, era nammwe bwe nsinziira okufuna kisa ne mumpa amatu ne njogerako nammwe. Era njagala kubaagaliza olunaku lulungi olusigadde. Ssabasajja Kabaka, Awangaale.